Weewaawo okuva edda Lubaale yali mulungi era n'olwaleero Lubaale mulungi, wabula abantu ffe tumukwata obubi. Emisambwa mirungi, ensi y'emyoyo nnungi, naye entaputa na butya bwe twogera ku Lubaale ye wabizza abantu abasinga obungi. Bulijjo Lubaale muzadde, kyokka obutamanya butya bwe tulina kweyisa n'obutamanya lulimi lwa Lubaale bye bituzaalidde akabasa. Era ennaku zino abantu bangi nnyo bakaaba, abantu babonaabona, abantu balwadde, abantu baavuwadde, abantu bagobaganyiziddwa mu mirimu gyabwe mu mayumba era emirimu giweddewo. Ennamba y'abantu esinga obungi olw'obutamanya lulimi lwa Lubaale. Omwana okuva obuto ojja oyogera ne Lubaale era bangi mu mmwe osobola okugamba nti bwe nnali mu P7 nalootanga bwe nti, era bangi mu mmwe mulina ebirooto bye mutalyerabira nga bijja biddiringana enfunda eziwera. Abantu abasinga twegendereze ebirooto bye tufuna, tuleme kubisuula mu guluka. Abantu abasinga twegendereze obubaka oba ebirooto mwattu birina amakulu. Waliwo ebirooto eby'emizannyo oba eby'omuzannyo, kyokka ebirooto ebisinga obungi ku mutwe gwo birina kye bitegeeza. Buli lw'ogayaaliira ebirooto by'ofuna, obulamu mu maaso bukyuka era tebuyinza kunyumira, era osangira ddala ebizibu byennyini ate eby'amaanyi nga tosobola byeŋŋanga. Abantu abasinga obungi balina Lubaale nga muzadde era abantu abasinga obungi balootera ddala ku basawo gye balina okukolera Lubaale oyo naye ne batabitwala ng'ensonga. Lubaale asinga obungi ku mitwe gyammwe egy'enjawulo abawa endagiriro era abagabirira era abasakirira era abalabirira era abaloosa ebirooto nga nammwe musobola obyevvuunula naye ne mutabifaako. Mummwe mulimu abantu abakola mu zi ofiisi naye ng'oli alootera ddala ng'anoga ddagala era ng'ajjanjaba abantu. Kyokka obutamanya oluusi ayinza obuteebuuza lwaki aloota ebintu ebyo. Ekisa kya Lubaale twagala tukirabire ku ono omukyala. Awo oluvannyuma tujja kweyongerayo n'ebirala. Omukyala ono alina obubaka. Omukyala ono alina obubaka nga jjajjaawe amuweera ddala obubaka obw'ensonga era obujjudde okumanya n'okutegeera. Katuwulirize omukyala ono obubaka bwe kye bugamba. Nnyabo k'oli ku mukutu gw'okumanya n'okutegeera. Jjajja kansubire oli bulungi. Weewaawo. Nange ndi bulungi. Nfunye obubaka jjajja nga nnina gye ndi naye nga sitegeerayo bulungi naye nga nnina n'omuntu gwe ndi naye abadde mulenzi. Kati n'wabaawo essimu enkubiddwa ne ŋŋamba, omuntu oyo ankubidde n'aŋŋamba, abadde musajja, n'aŋŋamba okimanyi nti ewamulangira waliyo okuwangula. Kati bw'aŋŋambye bw'atyo ne ŋŋamba ono omuvubuka gwe ndi naye jangu tugende, ewamulangira waliyo okuwangulwa. Kakati okusinziira ku bubaka bw'omukyalo ono, abantu bangi nnyo bafuna obubaka obulinga bwe buti era tujja tubabuulira. Oyinza okubeerako ew'omusawo gy'otambuliza ensonga naye ng'obubaka bw'ofuna bukulagira mu kifo mu mwennyini, kyokka ng'ate ggwe mu buliwo olaba ebyawo tebikkolera naye ng'ate bw'oloota ebintu ebitambula mu kifo omwo. Ebiseera ebisinga obungi tukukuutira nti jjajjaawo aba akyalabamu ensonga ze era oba olina okunywera okulwana okulaba ng'ofunawo ekyo jjajjaawo ky'ayagalawo. Oyinza okuba oli ku mawanga
oyinza okuba oli wammwe oba mu Uganda oba luddawa oba mu disitulikiti mw'oli n'obaako embuga gy'oloota kubanga abasawo bangi mu nsi muno, embuga nnyingi mu nsi muno, embiri nnyingi mu nsi muno, ebifo eby'ensozi. N'obaako embuga gy'oloota n'osooka ogiroota ogusooka n'oddamu ogwokubiri, oba n'oloota omusawo waamu omulundi ogusooka n'omuddamu ogwokubiri, mu mateeka ag'ennono bakugamba gezaako yo olabe. Embuga eyo oyinza okuba ogiroota ng'oluusi tejja kuggusa nsonga zo, kubanga si buli wooloota nti bajja kuggusa ensonga zo, naye mu mateeka ag'ennono bagamba gezaako yo olabe. Ensonga zino eza lubaale si kubuukira gundi waabuukidde. Ensonga zino eza lubaale kufuna kumanya na kutegeera otuuka ku kituufu. Singa abantu banaagumiikiriza, singa abantu banaatuula ku buli ne beefumiitiriza mwattu bajja kutuuka ku kituufu. Ennaku zino ennono ya lubaale egamba nti tobuukira gundi waabuukidde. Ennono ya lubaale egamba nti buli omu obuzina bwabwesiba, buli omu abwesiba bubwe. Ennono ya lubaale egamba nti buli kasaka n'engo yaamu. Ennaku zino lubaale bubaka, bubaka kabaka, kabaka mubaka okuva wa Mukama Katonda, ye kabaka bulamu. Ye Walumbe yatuggyako obulamu yabutwala ate yatuddiza obulamu. Nze kkubo, nze mazima, nze bulamu, bw'atyo kabaka bw'agamba. Bazzukulu mmwe ab'ensi eno mmwe abayimiridde obutagwa mwekkaanye. Twagala mwesimbe bwa ntoogo oba busimbalaala. Muyite mu nsi muno n'okumanya, muyite mu nsi muno n'okutegeera, muyite mu nsi muno n'obwegendereza. Ensi ejjudde ebikemo, ensi ejjudde abantu ababi, ensi ejjudde okubuzaabuzibwa okw'ekika ekyowaggulu, ate ensi ejjuddemu ebintu ebiwulirwa mu matu bingi oluusi ebisobola okujja ku mulamwa. Muzzukulu gwali eyo mu mbuga zonna eziri mu nsi muno, oluusi oli Kotido, oli Kenya, oli mu nsi z'e Bulaaya, oba oli mu disitulikiti ez'enjawulo mu Uganda, olina omusawo gw'oloota mu bitundu byonna ebikulinaanye, oba mulangira Jjuuko oba musawo mulala, oba mukyala oba mwami. Mu mateeka ag'ennono jjajjaawo bw'oba ng'obadde oloota omuntu oyo, jjajjaawo abaayo n'akantu. Si buli w'oloota nti w'obeera olina okuggusiza ensonga, wabula bakugamba bulijjo nti jjajjaawo agenda okukulaga ekintu aba amaze okukyekkaanya. Bangi mufuna obubaka mu mbuga ez'enjawulo, naye ffe munono tugamba ki? Ffe munono nga ffe abatudde munono era abategeerera abazzukulu ennamba esinga obungi, tubagamba nti mutuwulirizenga ebigambo byaffe. Mu nnono zino tulina okukolagana, mu nnono zino tulina okukolera awamu, mu nnono zino tulina okubeera abasomesa, mu nnono zino tulina okubeera abooluganda okusobola okusomesa emiti emito egitannabaako kye gimanya. Era abantu ffenna abatudde mu nnono kyandibadde kirungi ne tuba nga twogera olulimi lumu. Omuzzukulu nga ne bw'aba akubuuzizza nti njagala kundagirira omusawo ayitibwa Lubowa, oba atudde ku mutala Kasokoso, nga oluusi yamufunako obubaka nga abatudde mu nnono mu luganda olwaffe nga ddala omubuulira amazima nti kituufu. Abantu abasinga obungi bavudde ku mulamwa, era kino nsiba nkiddamu. Oli agenda n'aloota ng'alina okugenda ku jjinja kalooli, kyokka bw'anyumizaako mukwano gwe n'amugamba nti ku jjinja kalooli teri kantu, totawaana, ekifo ekyo baakisobya, ekifo ekyo kifu. Bambi omuzzukulu abadde akifunako obubaka naggwamu amaanyi, okuwunzikawunzika ono amugambye nti kifu, n'awunzika ng'alina gy'amulagiridde. Bannange mbakuutira, munno oba omusudde, lubaale olw'okuba atubanja tagenda kugamba nti gye bakulagiridde si gyekugambye.
Lubaale yasigala agamba nti tambula okutuuka lw'olinzuula. Omuntu okyayinza okukolera Lubaale emyaka 10 naye ng'ekituufu zo kiyitako. Singa oloota ku jjinja kalooli oba ku mawuuno oba n'oloota ekkungu, leka kwebuuza. Tubakuutira enkya n'eggulo, leka kwebuuza. Leka kutambulira ku bigambo by'abantu, va ku bantu, beera direct. Gezaako nnyo okuwa ekitiibwa directions za jjajjaawo zesimba ludda wa. Bw'aba musawo ng'omuloota ne bw'aba alinawo essabo limu naye ng'owulira Mulangira Jjuuko asomesa nnyo ku intaneti, muganda wange njagala kukubbirako. Lubaale tebabuukira gundi waabuukidde. Lubaale kugoberera bubaka bwa jjajjaawo. Omuntu aliwo obubaka bwa jjajjaawe ekitiibwa ajja kubeera muwanguzi mu nsi muno. Ekirala, mwewale okugenda ku musawo nga okukolako amala kwogera ku mulala. Ekyo nakyo nsiba nkibagamba. Mwewale okugenda ku musawo oba gwe muzzukulu gwe ow'obulenzi n'obuwala awuliriza. Weewale okugenda ku musawo nga okukolako by'agenda okukolako amala kuvumirira mulala. Ne bw'alikolako emirundi kakadde tosobola kuwangula nsonga. Lubaale mmeeme ennungi, Lubaale mwoyo mulongoofu, Lubaale kwagaliza, Lubaale mutima mulungi. Ate Lubaale abazzukulu mwenna kigambibwa nti buli abagoberera Lubaale muba baaluganda. Mukitegedde. Sinzidde ku bubaka bw'omukyalo ono. Omukyalo ono aloose nga akubiddwa essimu oba nga bamukubidde essimu nga bamugamba nti mwattu ewa Mulangira waliyo okuwangula. Bangi mufuna obubaka obufaanaganako bwe butyo nga bwogera ku mbuga ez'enjawulo, bwogera ku basawo ab'enjawulo, bwogera ku mbiri, bwogera ku nsozi. Oli n'aloota ng'aloota ewa Muwanga Enseke, n'asanga mukwano gwe n'amugamba naloose ewa Muwanga Enseke, kirabika nina okugendayo. Oli n'agenda amugamba nga bwe watakyabeera bantu, ebiriyo bwe byafa, ebiriyo bwe byasoba. Okitegedde. Kyokka abantu abatera okwogera bwe batyo oluusi abeera yalemererwa. Ennamba esinga obungi abantu abatera okweyisa bwe batyo babeera bafeeriya nga baagwa nga n'ebintu byabalema. Okitegedde. N'olwekyo mwegendereze. Ekifundikwa kye bakwasa omusajja kibako amatwe 2, okutu okumu kuba kwansi, okutu okulala kuba kwa jjajjaawo. Okutu kwa jjajjaawo akuwulizaamu byakuwuliza kyokka bibeera binafu, kubanga bajjajja batugamba ebintu bulijjo nga tebatweguya. Ayogerayo ekigambo kimu, jjajja n'akuba akalippo. Kyokka ebintu ebitusindikirwa okutukema biba biyitirivu. Omwo mw'oteeka abantu b'ensi. Okukema okusooka, okubuzaabuzibwa okusooka kusookera mu famire yo mw'ova. Taata agamba ebintu ebyo tetubyagala wano era tobireetangawo era ffe tetubikola. Sisitawo nagamba nti oba weenyigiddemu ebyo ebintu weesiriwazizza ogaanye okukola, nze ewange tosuubirangayo obuyambi. Ne muganda wo omulala bw'atyo, taata wo omuto omulala bw'atyo, ssenga wo omulala bw'atyo. Kyokka oli bw'omu Lubaale akuluba bw'omu, ebirooto eby'entiisa bikujjira ekiro, osuula otunula teweebase. Oli bw'omu n'owulwa ekyokkola n'ogamba nkole ki? Ekibiina ky'abantu ekisinga obunene kiŋŋaana ebintu bino. Baŋŋaana okwenyigira mu bintu bino n'okubitankuula nti si byangu. Jjajja waffe gundi yabigezaako bisamira yafa. Ssenga waffe gundi bwe yabigezaako yagwa eddalu. Ge mawulire ge bakuwa okukunafuya n'okumalamu amaanyi. Kyokka bwe weebaka olina ebintu by'olaba. Bwe weebaka oloota olinnya nsozi, bwe weebaka oloota binnya, bwe weebaka oloota beegatta, bwe weebaka oloota bwerere bw'abantu. Kyokka bwe weebaka oloota olina abantu b'onyumya nabo. Emisota gikugoba, sirikale bakugoba, oloota amasomero, ebintu eby'enjawulo. Kyokka ekibiina ekinene mu kika kyammwe bakwesambye ku mikolo tokyayala, bw'okyala gwe mubi, gwe weeyonoona, watabuka omutwe, wano wali okola, wayingira mu bintu by'otajja kusobola, ebintu ebitategeerekeka.
ensi ekwesambye, emikwano gikwesambye, buli woyitira bagamba oyo yeeraguza, alina ebintu bye yagula. Bwe wabaawo alwala mu kika nti ono yeeraguza, embeera erabika eva ku ye, alina ebintu bye yagula, alabika yasindikiriza ebintu mu ffe, alabika yatuloga. N'olwekyo lubaale ennaku, lubaale bw'omanyanga nti yakulonda, lwoya lwa munyindo olwejja wekka, omunaku kaama weerandiza wekka. Oyinza okwekanga nga teri muntu ayinza kukwatirako, wabula nga gw'olina okwesitula. Kyokka gy'otambulira gy'osobola okusanga abazira kisa. Oluusi olina ssente, oluusi oli mwavu. Mbakuutira ki baanammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala? Mukwate nnyo obubaka bwe mufuna ku mitwe. Mwagale nnyo era muwe ekitiibwa obubaka bwe mufuna ku mitwe. Ensonga za lubaale muziggyemu abantu. Ensonga za lubaale muziggyemu okwebuuza ennyo. Okwebuuza si kibi, naye weebuuzizza otya? Osobola okwebuuza ku muntu nga yalemererwa, kyokka ng'ate ggwe oli mu kusituka. N'olwekyo buli muntu n'endowooza ye, buli muntu n'enjogera ye, buli muntu ajja bubwe. Ekirooto ky'ofuna nga kikusindika otwale ekyanzi ku jjinja ly'omu lusozi, oli n'akugamba nti eyo mu lusozi bajja kukubirayo kibooko togenda, naawe n'ogaana okutwalayo ekyanzi, kyokka nga tomaze kutuuka ku gurawundi kulaba oba ddala bakubirayo, omusango guba guli kusinga emyaka 10 oba emyaka emingi mu nsi. Ogenda n'okulembera abantu n'obatwala ettanda, n'obagamba nti bwe muvaayo mugende mulime ebijja, era kikkakatako era kikulu. Kyokka omuntu n'akugamba nti ebijja by'ewaffe ffe tutyayo, n'omugamba kikulu, gwe okusala amagezi okulabika nti otuukayo waakiri okuulekuuleko. N'omubuuza nti wali ogenzeyo ne bakkuba? N'agamba nti nedda. N'omugamba kati lwaki tonyigiriza nga bw'osobola n'otuuka ku bijja? N'akugamba nti maama aliyo tatwagala. N'omubuuza nti obutakwagala kiruma, baba bakkubye, kikuggyako ki? N'olwekyo abantu abasinga obungi balina okumanya nti lubaale bugigi, lubaale bulumi, lubaale kusoomoozebwa, lubaale kuswala. Oli nga takkubanga miggo nti va ku kijja, naye nga bw'okigendako akulaba bubi nga just kikomaawo, bw'obaawo obwetaavu bw'okulima ekijja mwattu, onyigirizanga nnyo, waakiri n'ogenda n'okuulako omuddo. Akusigula takugula, omweyogereze takusuuzanga akayanziko. Tobeerangawo nga ku kijja abaliko tebakwagala n'ogaana okgendayo. Gendayo bakugobenga bugobi. Jjajjawo bw'akuwanga obubaka nti njagala ogenda obuulire taatawo ensonga zino, naye nga taatawo mulokole, jjajjawo aba amanyi nti kitaawo mulokole era tajja kukkiriza. Wabula ebiseera ebisinga obungi jjajjawo asobola okutuma ku taatawo nga mulokole, ng'ayagala musingisa musango, naye ng'akimanyi tagenda kuwagira. Era n'akutumayo, era n'otuukayo n'omugamba taata lubaale waali. Taata lubaale yagambye bw'ati, taatawo n'ajjayo n'omuggo mu nsonda n'akutwala emisinde. Awo lubaale waayagala, kubanga bw'alituuka okubonereza ajja kuba agamba omwoyo gwa taatawo nti nakutumira ababaka wagaana. Kati ebiseera ebisinga obungi temumanyi lulimi lwa lubaale n'amakulu ga lubaale. Lubaale akutumira ddala ku muntu ng'akimanyi temukalima, kyokka ye lubaale agamba tuukayo, kuba ye aba anoonya wagenda mukubira nti nakutumira wagaana. Okitegedde, ebya lubaale byonna bya bujulizi. N'olwekyo abantu mwenna abalootalota ebintu eby'enjawulo, n'olota ng'olina okugenda okubika kabaka oba ettanda oba ebussi, oli najja kugamba nti ebussi teri kantu, n'abantu abaliyo baayonooneka, baasoba, simanyi baabisobya. Kikyamu emirundi kakadde. Mulekeraawo okutambuliranga ku bigambo by'abantu, mubeerenga ne directions ezammwe, mulekerengaawo okutwalibwanga mu nkwawa, mulekerengaawo okuwulirizanga ebigambo by'abantu. Lwaki twogera ebintu bino? Ensi ebonaabona, abaana b'ensi bakaaba, abaana b'ensi batambuza lubaale agaanye,
abaana b'ensi bazimbye amasabo tebagaanye, baazizza Lubaale bakubiddwa eŋŋoma tebagaanye, bateekeredde buli kye babagamba bakikoze, ensawo za Lubaale bazitaddewo, ebibbo biki, Lubaale agaanye. Balinyisizza emisambu, ejjembe lisabye embuzi, Mukasa asabye embuzi, baani basabye ebyabwe, Lubaale agaanye. Bawanze Lubaale, Lubaale agaanye. Bakuŋŋanye ng'ebika basamidde, batambudde nga famire, Lubaale agaanye. Tugenda kukola tutya? Omuntu w'ensigo, omwana w'obulenzi n'ow'obuwala, baana battu, mugenda kukola mutya? Mulina okutuula wansi ne mwefumiitiriza, muwe nnyo obubaka ekitiibwa. Obulamuzi bwe munoonya nga mugenza okwaza Lubaale ebiseera ebisinga obungi, obulamuzi ennaku zino bwaggyibwako amaanyi. Ennaku zino olina okuwa ennyo obubaka ekitiibwa. Mu kubuwa ekitiibwa oggyemu ekyokukola ky'otategedde, ofune omukugu akikutaputire otambuza ensonga ezo. Wabula eky'omukisa omubi, Lubaale w'olubereberye bw'otandika okugoberera obubaka, Lubaale taggwa mangu, Lubaale atwala n'akaseera. Bw'oba ofunye lubiri oba bukkiro oba lusozi, omanyanga nti mu kituntundu eky'olubereberye eky'obutonzi wandikikubamu emyezi 8 oba omwaka nga tomanyi wuwo. Mulina otukwata obulungi n'obwegendereza era okutuwuliriza, kubanga bye tubagamba tubabuulira ebintu bye tutalijjusa, tubabuulira ebintu ebyo nga atabikwata ogenda kuwa ngatto. Weewale okukola Lubaale nga bakuwa bwemagezi. Kola Lubaale ng'ogoberera obubaka bwa jjajjaawo. Ky'oloota n'ofuna kikutaputira, genda okola ekyo. Bw'ogendanga okukola ekyo, tosanganga omuntu oba nga muli maaso ku maaso oba nakkubira ssimu n'akugamba nti yo totawaana, ate nga ggwe olootayo. Nkiddamu, bw'obangako ekifo ky'oloota, towulirizanga ekigambo ky'omuntu yenna nti eyo wafu. Bw'olootanga ettanda okugenda okubikkayo, oli taggambanga nti eyo waasoba, ate nga ggwe bwe weebaka gy'oloota. Tokolanga ebigambo by'abantu, okolanga bigambo bya bajjajjaabo. Tokoleranga ku lulimi lw'abantu, okoleranga ku lulimi mwe walootedde ekirooto. Abantu b'ensi abayimiridde obutagwa mwekkaanye. Mwesimbe bw'atoogo musenvule, mutuukirize ensonga za bajjajjammwe. Ewatali ekyo, Lubaale ono eyakawa bw'ati ajja kubalema okuggusa. Ekirala, weewale oba musawo ali ku leediyo oba musawo ali ku yintaneeti, naye nga okubaako by'akugamba amala kuvumirira mulala, ne by'alikkolera tebirivaamu makulu. Omusawo omutuufu alina okukolera ensonga, alina okuba nga yeetengeredde, kubanga buli musawo aliko empewo, buli musawo alina Lubaale. Lubaale gwe bayita Lubaale abeera ayimiridde bwantoogo, tazimbira ku mulala. Mwegendereze era mwewale okutambula ku musawo, naye nga buli by'akkolera byonna oba buli ky'agenda okukolera mu kamwa ke asooka kuvumirira musawo amulinaanye, asooka kwogera ku musawo amulinaanye. Omusawo bw'atyo aba tasobola kubaako ky'akkolera ne kinyirira oba ne kikutuusa ku buwanguzi. Ebigambo ebyo njagala mubikwate okusinziira ku bubaka bw'omukyalo ono. Omukyala agamba nti yaloose nga waliwo amukubira essimu ng'amugamba nti waamulangira waliyo obuwanguzi. Nkimanyi n'abali eyo mulinako ebifo bye muloota, mulinako abasawo be muloota, n'olwekyo obubangayo olw'ekigere, oluusi wabaayo ensonga zo. Ekirala, mwewale okufuna obubaka ne mubukandaaliriza. Mwewale okuloota ng'olina okutwala amalwa ewa Kabaka n'obizza mu luyimba n'obizza mu bigambo
nti ndoota nnyo nga ntwala Amalwe wa Kabaka. Lubaale si bigambo, Lubaale teyeeguya. Buli kirooto kya Lubaale kikula era kizaala. Ebintu bya Lubaale si byangu kubanga Lubaale abonereza ate n'okutta atta. Tusamirira Lubaale omuzadde kyokka bw'aba akubanja nga tutegeera ate Lubaale yandifuuka omutemu. Wanditambula ku basawo ng'ennumizibwa gy'olumizibwa abasawo bo bakwasa malogo. Ojja kukwata amalogo omwezi guno, omwezi guli n'omwezi ogulijja naye ng'amalogo tegakuggwa mu mubiri. Naye nga buli lwe bakukolako otunulayo essande 2 oba essande 3. Nsaba mubeere bagezi ku lw'ebigambo byonna ebyogerebwa, ku lw'ebigambo byonna ebibasomesebwa. Tubyogedde, tubyogera. Abasomesa bangi ku zintaneti kuno bakola omulimu ogw'ettendo, babasomesa, bababuulirira. Mutuulanga ku buliri ne mujjamu. Buli musomesa kyakubuulirira ng'abadde alina ky'amanyi mwattu otuulanga ku buliri n'okijjamu enjawulo. Bangi nga tebasobola kwetengerera, bangi nga tasobola kuyimirirawo nga ye, bangi ng'okola ku muzzukulu amala kwogera ku ssenkulu munne oba nankulu munne oluusi olw'empalana ze baba nazo. Kyokka bw'ogendanga ku musawo ng'okukolako amala kuvumirira mulala, okukolako amala kwogera ku mulala, weegendereze. Wandibanga ssente z'oteeka mu kifo omwo oli mu kuzookya bwokya. Okitegedde? N'olwekyo mulina okubeera abeegendereza mu nsi muno. Lubaale aluma, Lubaale magezi, Lubaale bwongo, ate Lubaale tutambuliranga ku bigambo olw'okuba gundi agambye bw'ati. Okitegedde? Nyabo mukyala ggwe, tusanyukidde nnyo ekirooto kyekyo era bangi bakifuna ekifaanaganako bwe kityo. Ng'ofuna ebirooto ng'oliko w'oloota, oliko embuga gy'oloota, obanga mugezi, sooka ng'otuukeyo nga tonnaba kwebuuza ku mulala. Jjajjaawo abaako by'alaba mu mbuga omwo. Jjajja kansubire oli bulungi, nange ndi bulungi. Nfunye obubaka jjajja nga nnina gye ndi naye nga sitegeerayo bulungi, naye nga nnina n'omuntu gwe ndi naye abadde mulenzi. Kati nawabaawo essimu enkubiddwa neŋŋamba, omuntu oyo ankubidde naŋŋamba, abadde musajja, naŋŋamba okimanyi nti ewamulangira waliyo okuwangula. Kati bwaŋŋambye bw'atyo neŋŋamba ono omuvubuka gwe ndi naye jangu tugende, ewamulangira waliyo okuwangulwa. Kati ne tutambula naye nga tetusanga ku bantu, tetusanga mayumba, wabula nga tuli muko tutambula tuli babiri. Naye ng'oyo y'omuntu ambaako mabega naye nga tetwogera. Naye tutambudde nnyo ne mugamba naye tulagawa. Ne mugamba tuddeyo tuyite wali mu shortcut. Ko ye n'anziramu n'aŋŋamba naffe twayitawo tugende tuyite wali okumpi. Ne mugamba ye tuddeyo tuyite mu kkooli eri okumpi. Ne tuddayo emabega ne tuyita mu kkubo ery'okumpi kuba twali tuliyiseeko. Kansubire nti buli omu ategedde bulungi. Gwe wenna omuntu w'ensi, olina omusawo gw'oloota alina omutala gy'ali, olina olubiri lw'oloota lulina omutala kwe luli, olina ekifo ky'oloota nga kya Lubaale, naye ng'olina emikwano, naye ng'emikwano oluusi mukwano gw'atambulira egindi, oluusi oli atambulira egindi. Katubeere ffe ffennyini abasomesa, oba nga bw'owulira nti nsobola okusomesa kino n'ensomesa kiri, era ng'owulira onjagala okundabako, nze kamwa koogera, naye ng'oliko ewa ssenkulu omu gy'oloota oba nankulu omu gy'oloota, ne bw'oliba onjagala otya, jjajja eyo gy'aba akulaga ye waba ensonga zo. Okuggyako osobola okuba nga ekikutwalayo kitono
ekyo tukiwulira era olinda jjajjaawo n'akugamba nti ebyaffe biweddewo wano. Ekirala, bw'olootanga ekifo kyonna kuumanga nnyo likodizi ezikututte mu kifo omwo. Nkiddamu, bw'olootanga ekifo kyonna oba n'oloota abakozi baamu oba nankulu waamu oba ssenkulu waamu oba lubiri oba mbuga ya musawo muganda, n'oloota ekirooto ekikutwalayo, bw'otuukangayo owangayo ekitiibwa, kubanga wabeerawo akantu akatono oba ekinene ekikuleese okujjawo. Ebintu bya lubaale kubisooberera, kyokka bw'osooba obubi ekikuleese mu kifo omwo beekanga kikulemeddeyo. Mwegendereze kwono lubaale ow'akacyo kano. Lubaale bubaka, mwewale okukola lubaale byatabagambye, weewale okukola by'oyagala, okolanga lubaale by'ayagala, okolanga lubaale by'akutuma. Toteesezanga omusambwa, tokkirizanga omuntu omulala okuteeseza jjajjaawo. Jjajjaawo bw'aba alina ekintu ky'aggamba n'agamba nti genda mu bigo bya mugenyi, mu bacwezi otwaleyo ekikooyi, oli taggambanga nti mu bigo bya mugenyi waayonooneka. Mwewale abantu bwe batyo. Jjajjaawo bw'akutumanga ewa muleeguza eka Nnabulemu n'agamba nti ntwalirayo endiga yange, genda otwaleyo endiga, n'obuulirako muntu munno n'agamba nti eyo totawaana, nze bwe nagendayo sirina kye nnaggyayo. Tosobola kumanya, talina kye yaggyayo, ayinza okuba yeesulise, ayinza okuba ku mulembe gwe tagenda kubeera muwanguzi, ayinza okuba yakolimirwa. N'olwekyo tojja kumanya bikwatagana ku mukwano gwo ye lwaki yalemererwayo. Ayinza okuba yayomberayo, ayinza okuba yeeyisaayo bubi, ayinza okuba baamugoba, oba ayinza okuba nga ye ebyamutwala yaddanga mu muzannyo teyabituukako. Abantu abasinga batera okubagamba ebigambo bwe bityo, ebiseera ebisinga obungi baba baalemererwa nga buli gye bayise ensonga z'abalema okuwangula. N'olwekyo tubakuutira okutambuliranga ku bubaka bwa bajjajjammwe. Omweso ogusinga jjajjaawo yaguyina. Mutambulira mu lubaale atali wa kulagulwa. Okitegedde? Lubaale kwetegeerera, lubaale kukola by'olina ku mutwe, lubaale kutaputa ekyo jjajjaawo kyakugambye. Bwe munaatambulira ku bubaka mujja kuwangula, kubanga mutambudde nnyo, babalagudde, babakebedde, mukoze buli kimu, lubaale agaanye. Ango esigadde mu bulamu bwo kwe kugoberera obubaka obw'ofuna ku mutwe. Jjajjaawo nga tannakugamba nti simbula ebigere ova ettanda. Omuntu munno takugambanga nti vaawo wano, tewali ky'ogenda kuggyawo. Nkiddamu, jjajjaawo nga tannakugamba nti wano we nakuleeta, oba tugambe oli Jjinja Kalooli, oba tuyite ku Mawuuno, tugambe nti wafuna obubaka ng'ogenze ku Mawuuno, n'otuukayo ne bakubuulira eby'okkola, ne bakuvuunulira obubaka. Ndi mu kugeza, oli ku Mawuuno, gye walaga wafunayo obubaka. Kyokka oba okyali eyo oli n'akugamba nti eyo ku Mawuuno gye weesibye tolina ky'ogenda kuggyayo. Ku bibiri okwata kyani? Nkiddamu, oyinza okuba wafuna obubaka ng'olina okugenda ku Mawuuno okoleyo emikolo. Ekiseera ekigere oba nnaku 9 oba ennaku 18 oba myezi 4, naye nga wafuna obubaka nga bukuyita ku Mawuuno oba ku Jjinja Kalooli, kyokka obeera okyali eyo, munno n'akugamba nti eyo tolina ky'ogenda kuggyayo, naye nga jjajjaawo yakuwa obubaka ogende mu kifo omwo. Nina ekibuuzo. Ku munno akugambye ne ku jjajjaawo by'aggamba ogenda kugoberera ki?
njagala kubagamba kino, abantu baali 100, abantu 15 be baasumululwa. Kitegeeza ki? Ti abantu mu nsi tebategeera. Abantu mu nsi ebiseera ebisinga obungi babuukira gundi waabuukidde. Abantu mu nsi ebiseera ebisinga obungi baagala nnyo ebyamangu. Abantu mu nsi ebiseera ebisinga obungi bakemebwa nnyo, si bagumiikiriza. Omuntu mu nsi yeetaaga okuba omugumiikiriza. Omuntu mu nsi yeetaaga okuba yajjaawe ekiseera. Omuntu mu nsi alina okuba nga tagendera ku ebyo by'awulira. Oba si ekyo bw'oba owulidde okufuna essengejjero wakati ng'oli ku buliri ewaka. Bw'obeera mu maka ng'omusajja yakuwasa, tugambe oli mukazi, naye nga bwe mwali mutandika omukwano mwali babiri, mwewale omuntu owookusatu ajja mu maka omwo. Mwattu yandibanga azze kugayuzaayuza, yandibanga azze kugatabangula. Teri muntu wa kusatu ajja mu maka go abeera akwagaliza kalungi. Mu mikwano gye mukyaza mu maka mubeeramu abamu nga baanobaanoba dda ng'amaka gaabalema. Mubaamu abaami abamu nga yagezaako okuwasaawasa amaka ne gagaana. N'olwekyo abantu b'ensi mwegendereze. Gwe wenna ng'olina amaka go nga wawasa, gwe wenna ng'olina amaka go nga wafumbirwa, naye nga bbaawo bwe yali akwana mwali babiri era nga bulijjo muli bulungi era nga temulina buzibu, wabula mu mikwano gye mufuna bbaawo n'atandika okukyuka mpola mpola. Mu mikwano gye mufuna egibakyalira ewaka omukyala n'atandika okukyuka mpola mpola. Bakazi mmwe mwegendereze, basajja mmwe mwegendereze. Omuntu ajja mu maka omwo aba n'ebirowoozo bibiri. Ekirowoozo ekisooka, bano babeera batya obulungi. Ekirowoozo ekyokubiri, ono akikola atya okubeera nga mukazi we amwagala. Bye birowoozo bibiri. Oli buli mboozi gy'anyumya, mu mboozi ennungi 10 mubaamu emboozi 4-3 embi, mubaamu emboozi nga 3 embi. Mu mboozi 10 mubaamu emboozi 7 ennungi. Emboozi 3 oba emboozi 4 ziba zikwawulayawula mu maka, anti buli lwanyumya alina ebyokulabirako by'aleeta ebikwatagana mu mukwano gwammwe mwe ababiri abaagalana. N'ensonga za lubaale bwe ziba. Lubaale bw'obeera omugezi osobola omukola n'omuggusa mangu, kyokka bw'oba omusiru osobola omukolera emyaka 15. Lwaki? Nti lubaale yaliwo, yajja akwata bajjajjaffe bwe bafa okutuuka ku genereesoni eyaffe. N'olwekyo kasita weesulika mu lubaale osobola okufiira mu nsonga za lubaale. Kasita olemu okutegeera jjajjawo by'aggamba n'otambulira ku bigambo by'abantu osobola okubona embiri, osobola okubona ensozi, era buli lusozi osobola oddumalamu omwaka n'olulala osobola oddumalamu omwaka. Gwe ng'olowooza nti luli lwe lusinga amaanyi, kumbe ne lw'obaddemu nalwo lulimu amaanyi. Kyokka abantu banno ne bagenda nga bakujja ku mulamwa, bw'otyo osobola okukaddiira mu nsozi oba mu mbiri oba mu basawo oba okwenjeera mu lubaale n'okaddiwa ng'onoonya lubaale. Kubanga ye lubaale ebiseera ebisinga obungi bwe buzannyo bw'ayagala. Buli lwakugamba ekintu n'otakitegeera, muntu munno n'akugamba ekintu n'okitegeera, ebiseera ebisinga obungi lubaale akuwagira akuzza ku muntu munno ky'akugambye. Okitegedde? Obutamanya butwala amazzi ekiro, ate omutwe omunafu gukooya bigere. Olwekyo mwegendereze nnyo bantu mmwe, bantu b'ensi, muwenga nnyo ekitiibwa ekyo ekirooto ky'oba oloose. Wanga nnyo ekitiibwa, teekangayo nnyo omwoyo mu bubaka bw'oba ofunye. Lubaale okumwawukanya n'abantu, okumwawukanya n'abawi b'amagezi, mujja kuwangula.
kubanga lubaale wakakyo kano nnaku, lubaale wakakyo kano takweragulira, lubaale wakakyo kano bw'oba omusiru osobola omufiiramu ng'omutereeza, kubanga buli lw'okola ky'oyagala lubaale kyawagira. Lubaale ayogera bitono, lubaale taleekaana, lubaale tayimbirira, lubaale talagula, wabula lubaale ayogera ebigambo bitono, ebigambo by'owulira biba bingi. Buli lw'obigula n'ova ku kigambo ekimu jjajjaawo kyagamba, ebiseera ebisinga obungi ogwa wansi. Mu kugwa wansi okugolokoka kitono. Kansuubire nti omukyala eyaloose obubaka buno ategedde bulungi. Kansuubire nti ekirooto ky'omukyala ono kivuddeko emisomo egy'enjawulo. Tukubirwa nnyo amasimu, ekyo kituluma nnyo. Essimu ng'ekukubirwa oli ng'akubuuza, Mulangira, nsaba kunnyambako nnina obuzibu. Ndoota Kabaka Mmanja, ndoota ngenze ettanda okubikka, naye ate Mulangira baŋŋambye ettanda waasoba. Mazima n'omubuuza ani yakugambye, n'akugamba nti Mulangira naloota ekirooto ne nkigamba mu mukwano gwange n'aŋŋamba ettanda waasoba, jangu nkutwala obikkire egindi mu lubiri. Bakazi mmwe, basajja mmwe, ensonga eyo ennuma eri abantu ababi, ensonga eyo ensiiwa eri abantu ababi. Bannammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala, muwe nnyo ekitiibwa obubaka bwe mufuna muve ku bantu. At least oloota ekirooto n'okitegeera kyesigalize. Si buli muntu nti ayagala otuke ku buwanguzi, si buli muntu nti ategeera ebya lubaale, si buli muntu kyasobola okulambika ebya lubaale, si buli muntu gw'olaba ayogera ennyo nti aba ategeera. Nkubirwa nnyo essimu oli ng'alina ekifo ky'aloota, oba Ssese, oba Ttanda, oba Walusi, ekifo kyonna nammwe abali eyo mulootaloota ebifo eby'enjawulo. Naye emikwano gino gikaabya. Abantu abasinga bakolera lubaale mu bifo nga si gye yanditeekeddwa omukolera. Abantu abasinga bali mu bifo nga babonaabona, nga bakola naye nga si gye bateekeddwa okukolera ensonga ezo. Buli muntu yenna kolanga nnyo lubaale ng'ogoberera nnyo obubaka bw'ofuna. Bw'obeeranga mu kifo nga wakifunako obubaka, oli ne bw'ajjanga nga yeesiiza omuzigo tomuwulirizanga. Bw'ogendanga Essese wa Kabaka Mukasa nga wamala kulootayo enfunda eziwera 3, guma. Enkuba ne bw'ekkubirawo, guma. Ekyeya ne bwe kijja ng'olubiri olwo teruliimu mmere, guma, kubanga lubaale bugigi. Okufuuka ow'enjawulo olina kumala kubonaabona. Ba Yesu, bannabbi abaasooka baakyayibwa, olulyo lwa Yesu lwamukyawa, ensi yamukyawa. Yesu yagobaganyizibwa okuviira ddala mu lubuto lwa nnyina paka lwe baamuzaalira ku kkubo. Okusoomoozebwa tekukoma, obulumi tebukoma, obugigi tebukoma, kubanga tuzaalwa nabwo. Gw'ayagala ebyokumpi, gw'ayagala ebyamangu, ojja kutambuza lubaale emyaka n'emyaka nga tova mu mbiri, tova mu nsozi, tova mu kwenjera ku basawo. Bw'oba oyagala okuwangula lubaale, kuuma likodizi. Bubaka ki bwe nnafuna nga ŋŋenda Ssese? Bubaka ki bwe nnafuna nga ŋŋenda ewa Wannema? Bubaka ki bwe nnafuna nga ŋŋenda ewa Muwanga? Omuntu bw'akusanganga ng'ogenda ewa Muwanga n'aggamba eyo abatuddeyo baasobyayo, n'okkiriza
oba mu buyabuya ng'okkiriza bajjajjabo okubatwalira mu nkwawa z'abantu. Mwewala abantu. Eriyo abantu abeenoonyeza ebyabwe. Eriyo abantu ng'okwetengerera kw'abalema. Eriyo abantu ng'amaanyi g'abalema enkozesa. Eriyo abantu ng'okwetengerera balina kuzimbira ku bifo birala. Mwegendereze abantu. Buli ky'ogenda okukolanga beeranga n'obukakafu obulaga nti jjajjaawo akimanyi. Bw'obanga ogenda okutabaala essese, kakasa ng'olina obubaka obulaga nti olina okugenda essese. Bw'obufunanga tokkirizanga muntu munno kukugamba nti eyo ebintu byayo bisobo. Gwe wenna ng'oli ku jjinja mawuuno oba jjinja kaluuli naye ng'okugendayo wamala kuloota va ku bantu. Gwe wenna ng'olina ew'omusawo w'oli, njogera ku musawo w'ekinnansi. Gwe wenna ng'olina ew'omusawo w'oli naye ng'okugendayo okwo walootayo buloosi, va ku bantu. Oyinza okusanga omuntu oluusi nga yakyankalanamu n'omusawo oyo. Oyinza okusanga omuntu nga bafuna obutakkanya n'omusawo oyo. Oyinza okusanga omuntu ng'alina empalana n'omusawo oyo. Oyinza okusanga omuntu nga yalemererwa omusawo oyo olw'embeera n'enneeyisaaze n'agayisa agabi, nga tomanyi lwaki omuntu oyo akugamba nti awo toyinaawo bibyo, era nga tomanyi akijja ku ki, era nga tomanyi asinziira ku ki. N'ojja ozigwamu n'owuliriza omuntu oyo. Kyokka ng'ew'omusawo waggamba okuva walootawo buloosi, ojja kukola lubaale, okole lubaale olabe nga tagguka. Kumbe gy'okolera lubaale jjajjaawo si ye yakulagayo, ayina gye yali yakulaga, wabula n'owuliriza ebigambo by'abantu. N'olwekyo mwegendereze mmwe abayimiridde obutagwa. Lubaale wa kacyo kano aluma bubi, aluma. Ate nga bwe weewunzika lubaale takomawo kuwabula, kasita weewunzika lubaale awagira ebyo by'osazeewo okukola. Kansubire nti mutegedde bulungi. Weewaawo abakuume Liiso Ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.